Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Namutikwa w'enkuba afudde mbye mu ttuntu ly'olunaku olwaleero alese bannakampala nga ge bakaba ge bakomba okusingira ddala abo abasuubuzi abakolera ku maduuka aga wansi. Enkuba eno etonnye olunaku olwaleero, amazzi gasusse ne gasobola okuba nga gayingira amaduuka mangi era nga bingi ku ebyo emaali y'abasuubuzi egenze maaso n'okuba nga eyonooneka. Nina obutambi bwenkuleetedde ate okulaba ensonga ezo zonna nga bwe zisobodde okuba nga zita. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Olunaku luno olwaleero David Lewis Lubongo yono nga Secretary General w'ekibiina ki National Unity Platform avuddeyo n'alangirira ki ekiddako okulayira kwa General Museveni tekulina amakulu kiki NUP kyezzaako ye abaffe Kyagulanyi akomawo oba nedda. Medadi Seggona ne ttiimu y'abannamateeka beeteefuteefu okugenda okuwakanya etteeka eryayisiddwa erya Protection of Sovereignty Bill 2026. Ono n'agambye nti bwe baliterako omukono bo we beesogera kooti. Ate nno Honorable Lutamaguzi Semakula alikeko ebigambo byayogedde then kw'oteeka musajja mukulu mbwa tekamwa. Bigambo ki ebyo? Byonna nsobodde okuba nga mbikuŋŋaanya. Betty Nambooze bakireke. Ono ye yalayidde okufiirawo. Lwaki yalayidde? Byonna mbikuŋŋaanyiriza obenga obimanya. Goretti Namugga omubaka ow'Amawogola abaddeko awo n'ebigambo byayogedde bye weetaaga okuba nga ate munywanyi omanya. Weewaawo nze Deni aliwo okutuusako ensonga zisemasonga tuli kumako tusemako toga Beyond the newsroom wenkusabira n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Video eno soko gyempere like ojja like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku research nomu ate era mu ngeri y'emu naawe atulaba nga gwe munooni gwo ogusoosa okuba nga ate olaba video zaffe njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Video eno soko gyempereka like oba si ekyo ogere maaso n'okuba nga otapingawo mu kagambo subscribe bw'omala okone mu kadde okagye personalize akateeke mu all tufune notification ku mbuuzi zonna enyovu ate ze tuteekayo ku makoto guno ogwa Beyond the newsroom. Weewaawo nzikiriza ate nsooka enkuweko ku katambi kano mu ddakiika emu oba bbiri olabe ku mbeera nga bwegenze maaso n'okubeera nga etambula mu kibuga Kampala. Bwe biti bwe bibadde enkuba nga yaakakya. Abasuubuzi okwetooloola ekibuga Kampala ge bakaaba ge bakomba enkuba. Simanyi oba Iddi wa Kampala bw'atunuulira ebintu ebifaananako ko bwe biti alowooza ki. Mu kugoba abasuubuzi mu kibuga bagamba bali mu ttegekera bannakampala naye ekyokubeera nga oba oliawo balwanyisa ekintu ekyamataba mu kibuga kyo tebaakitunulamu era ensonga eyo yemu ku ezo ndowooza ezitakyatunuulibwamu. Abasinga ku bannakampala bagamba nti bannange ku mulundi ogwasooka twafiirwa ebintu ne mutusuubiza akasente naye temukatuwanga at least mutuwaako tusobole okubeera nga tweddaabulula tubeeko ewalala we tunoonya we tuyinza okukolera ekifo ky'okusigala wano ebintu byaffe we bifiira mu buli kadde kyokka nga ne balandiroodi bwe batusaba ez'obupangisa. Eyo nno munnange ye Uganda entuufu. Nga sinakuwa katambi konna kansooke nkweka video kano ka Tamale Junior oliriza. Nze Simon ali mmanyi nti akalulu kawedde. Kubanga baatulangirira nti tuwangudde n'ebitundu bye twewa.
mukalu ako twatula n'okwewa ekinaana naye twasalawo ku lw'obulungi bw'eggwanga ne demokolasi mukomekaawo tugamba nti n'abalala nabo ke bakole ki ke bafune no it's a fact kuba gavumenti era alangirira akalulu waffe nagamba ddaluli. Now I think after the election we have now entered another phase. Ebigambo bya Junior bino njagadde okubikuwa just nga nina kali ke njagala okujjayo. Amanya bagizi b'omupiira naddala Arsenal bagamba nti once a Ghana is always a Ghana. Nti ne bwe muba mumusanze oluusi nga waliwo kye bandi balemesezza mu ttiimu gy'alimu alwala nga bwe walaba Smith Rowe kye yakola ku Fulham. Agamba nti Tamale naye y'omu ku baana ndowooza balina omutima ogw'opposition nga mweguli. Guli abaganda gwe bagamba nti y'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Ebigambo byayogera bw'obiwuliriza birimuko nno ku nsa. Anyways, sije tubadde tulaga. Kankuwe ku Honorable Goreti Namuga. Museveni yekume mpola era nze nsuubira tagenda designinga. He is not going to sign this bill. Tagenda nze mukulaba okwange tagenda designinga. Okay. Tagenda designinga kubanga ekisooka bigendererwa byagambye tebirimu. Yagambye tebirimu. Number 2 dineteeka kubanga akimanyi nti wetutuuka ku principles of good governance teri meeting a standard. Eteeka lino litujja mu kye bayita that freedom of expression, human rights and gundi political parties okusobola okukola activities zaazo nga bazayina okukola ki nga balina zikola. So nze nsuubira bwe linaatuuka ku mmeeza ye agenda baga nti bannange kino twakola nsobi mwababikyusa ne mubukola bwe muti nalina obusungu bungi akaseera ako akalukaali kakagwa nenyigira nnyo omuvubuka ono Kyagulanyi naye nja muyita twogere si kumuyita waka Nakasero kati kino kankisembyeyo. There is a reason ngena kyogera muzungu kyogere mu Luganda ne wokaida kikabe. There is a reason as to why we have a structured formula for engagement of leaders. Structured formula nti abakulembeze baweebwa omukisa as leaders to sit down and discuss the affairs of the country. Abakulembeze abali mbuyinza n'abali mu ludda oluwabula government. We are representatives of the people. Tuli bakise b'abantu. Gwa buli wajjirawo Kyagulanyi platform y'okutuula naye mu iPod meaning fre nopu yayite najja mu iPod bonna baagiddukamu nti eri tekyakola makulu mugenda kunywa mukyali na muntu basikiriza nti muteekwa okuyingira NRM. Singa iPod yakola obuvunaanyizibwa waayo ensonga zino Kyagulanyi za raisinga zaali badde ku mmeeza ya iPod ate jjukira nti buli mwaka balinga bakola assessment on implementation. Bino bye twateesako mwami Museveni bye twakugamba tewabiteeka mu nkola naye obazibi omumwa tobakkiriza kwogera ate ne babikuleetera tobibalamu magezi. Speaker yakomekereza eggulo ng'akugamba ati yagambye Honorable Bua you are very good, you are very good, you are very good. Oli mulungi nnyo nakugambye kye neetaaga I needed the numbers nazifunye. Haven't I passed your law? Ebisigadde kasitaweza numbers ebisigadde ngo bimulekere woza numbers ebisigadde ndeka ojja kundaba experience yange awe nabuliza omuntu etteeka ly'Obua oba ly'Abana Uganda. So kati ekyo in summary speaker akisamarize baga nti mu bakuŋŋaanye bannaffe bali siteraba ganti ba voting machine naye abamu batero ne mu bankuŋŋaanyize gwe bandeetere bwe banaabeera waawo ne bakuba jjejjerebu ne bakuba ogiwadde omuliro manyi buli house eyo wejjula. Wow. Ebigambo bya Goreti Namuga bw'oba obiwuliriza birimuko eggumba. Gwe bw'oba obitwala ng'ebyomuniino oba okoze ezimu ku zisinga okuba ensobi. Kasooke nkwe David Lewis Lubongoya. Sisuubira nti waliwo bannayuganda bagenda kubeera eyo nti baselebrating nti bajaguza kubanga Museveni ali mu kwerayiza. Tekisobola kubeerawo ng'abantu bali mu makomera nga abantu baffe bangi nnyo bawanganguka tebakyasobola kubeera mu ggwanga lino. Abamu nga babuzibwawo nga teri amanyi nawe gye bali. So teri kyakucelebratinga kyonna kyonna mu kulayira kwa Museveni. Era ogenda kulaba kiringa ekya bulijjo naye ndowooza bannakyemalira bangi nnyo bwe tebadde bakola. Abantu nga Omar el-Bashir yeerayizanga era ye ono olaba yewadde 70% oli yewanga 90% nezisukako naye tekyamulemesa kugenda eventually. Ekisingira ddala obukulu ffe ku saidi yaffe tujja genda mu maaso nga tukumakuma abantu baffe nga tukola kye tulina okukola.
nga tumanyi bulungi nnyo nti ekiseera ekituufu bwe kinaatuuka nga Katonda ali kusaidia ffe n'abantu nga bakoze kye balina okukola, embeera eno egenda kukyuka mu buli ngeri yonna yonna. Bano abalina baali badde baswavu okulaba nga Museveni yeerayiza nga Dr. Besigye ali mukomera, nga President Kyagulanyi ali wabweru w'eggwanga, n'abantu bangi nnyo abadde bavuganya ng'oba oli awamu balira ku nsiko, abalala bali mu makomera. Abantu baffe bangi nnyo bemmanyi bakwatibwa, abamu 221 up to n'abakyali mukomera n'ebirala bwe bityo. So ekyo nno nze ndowooza kyekirina otulaga n'otuyigiriza ate n'otusomooza nti tulina okukola kyonna kye twetaaga okukola ffe nga bannansi, kubanga bino ebintu era Museveni ayinza okubeeyo nga musanyufu ng'alaba awo oli mukomera munali wabweru w'eggwanga, naye abantu abasinga okuba important mu nsonga eno yonna be bannansi, bannayuganda. Era kyebanga kugamba nti tulina okwekyalenjinga ffe nga bannansi ne tulaba nti tukola kye tusobola okukola, kubanga munange bano abakulembeze baffe bo bayiwawo omubiri nga bwe tugamba ne bakola kye basobola okukola. Of course ebimaliriza nga bibatuusiddwako, ensi yonna ebimanyi, mwalaba obulumbaganyo bwakolebwa ku maka ga pulezidenti waffe, mulaba Dr. Besigye embeera gy'alimu n'abantu bonna abalala abakulembeze abaze nga bali ku mulamwa. Naye ekyo nno kitulage nti abantu ba bulijjo, the citizens of the country, be balina omulimu ogusinga obukulu gwe balina okukola okwenunula ensi yaffe. Okay? Si mukulembeze omu kyobola tuyita people power, amaanyi g'abantu, kubanga omuntu omu basobola omunafuya, abayinza omumusiba, abayinza omuwangangusa, abayinza okukola ki, naye singa ffena tuvaayo ng'abantu ng'abannansi tuba tugenda kumalako. David Lewis Lubongoya ebigambo binene byonna nga byogera, agamba nti General Museveni would have been ashamed oba anyway yandibadde aswala nnyo n'atagenda maaso na kubanga yeerayiza nga tuli mu mbeera efaanana bweti nga Dr. Karokiza Besigye ali mukomera ku misango oboolyawo egitategeerekeka bulungi, baabamu gye bayita emisango emijweteke. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wabweru wa ggwanga ku buwaŋŋanguse nga bangi bali mu makomera bavundirayo oboolyawo nga tebalina misango. Agamba nti okulayira kwa General Museveni mpaawo bwepo tewali na kimu bannayuganda kibagenda maaso na kubanga bakuganyulwamu, wabula kino nno kirekawo ebibuuzo bingi eri mu mitima gy'abannayuganda, most especially abo abali mu kukkiririza mu nkyukakyuka nga babibuuza ebibuuzo mu mitima gyabwe nti is this another 5-year term of suffering and struggling. Bire tuuse wano walaba byebakyusaamu byakusanyusa nkati ebyabbiirwa ebyo General Museveni ogamba nti tizi policy ye gye yasaba. Ekisooka twamugamba bill yonna sovereignty protection bill esuulibwe, the whole bill should be dropped. Tewaliwo ogamba mbu ate amendment for what? Tosobola kusengejja poison bayiwa muyiwe, oli bagamba nti ono poison tumusengejjeza musobola okufuna ekinyeebwako abakuzanyirako buzanyi. N'olwekyo ffe kye tusaba omukulu biiru egire security. Honorable Lutamaguzi Semakola mu bigambo bye era nga wakanye ekyokuyisa kwa bill eya protection of sovereignty oba sovereignty protection bill 2026 ng'agamba nti buno obutwa bwennyini obuliwo okubanga buminza bannayuganda omusu, so tewaliwo na ngeri yaddemu bweti gy'oyinza kubanga osengejjamu butwa obwo okuggyako ekintu kimu kyokka ky'osobola okugenda maaso n'okubanga okola kwe kubuyiwa eri oboolyawo n'ekyobadde obulembekeddemu oba obukwatiddemu nakyo n'okisuula mu kaabuyonjo. Mbwatekamwa ayina ebigambo bye wano naye. Etteeka ani alitaddemu amaanyi okusinga ne togikwatako? Ekigendererwa kye kiriwa, kubanga etteeka bwe liba eddungi ffe bamemba ba palamenti twandibadde tulina okuliwagira, naye watugaanira okuliwagira kitegeeza etteeka ffu. Okusinziira ku Mbwatekamwa agamba nti etteeka lino eriteereddwamu amaanyi ago bwe gatyo liyamba ani
era lizze lirina kigendererwa ki era okusinziira ku ye Mbwateka mwagamba nti mpaawo nakamu kalungi kalirimu kyova olaba nabo ng'ababaka abamu tebaliwagira. Njagala kuwa bigambo bya Honorable Betty Nambuuze bakireke wuliriza. Simanyi oba naalisayininga ng'Olwekumi terunabaawo naye kale katugambe nti ekiro kya leero balikubye mu gazeeti enkyali alisayininze agenza okugenda e Kololo okulayira nga lyafuuse eddateeka. Naffe tugenda kumalira mu kkooti. Tugenda kumalira mu kkooti etaputa ssemateeka. Tugenda kuwawaabira etteeka lino nga tuwawaabira bino. Tuwawaabira etteeka lyo lyennyini nyene tuwaabira n'enkola mu engeri gye lyayisiddwamu yabadde ya kimpukumpuku, yabadde ya kiyaaye, yabadde ya kifere. Ogenda okulya buli tteeka lyonna erifuga enteesa za paalamenti baliyisizaako ekiteeso nti ligobwe. Buli tteeka erikugira paalamenti okukola ekituufu baliyisizaako ekiteeso nti ligobwe. Obwedda mwami Obuwa gwe mulimu gwe yakoze ndeeta ekiteeso etteeka gundi eritugaana okukola bwe tuti tuligobe. Etteeka eritugamba mutubale bulungi nga tulonda tuligobe. Etteeka eritugamba nti tumale genda kusoma bitabo na bituleeteddwa tulyoke tujje tuteese nga bituteesaako tubimanyi tuligobe. Buli tteeka lyonna baaligobye. Teriyo kkooti ejjaku ebyo ebintu ebimu bye baakoze kkooti yabisalawo dda. Musango gwatogikwatako kyasalwawo nti singa etteeka olikyusiza mu makkati oddamu butono oyita bekikwatako n'ekyo ekipya kye wakyusiza ne bakikubaganyako ebiki n'ebirowoozo. Ebyo byonna tebaabikoze. Sipiika ye yennyini yagoba wano lipoota y'ekitongole ky'ennyonyi nti kubanga yasomolwa. Eno lipoota yasomoddwa nekubwa ne mu mpapula z'amawulire nga tennasomwa mu paalamenti. Sipiika yagambye nti etteeka lirabika ligamba nti bw'aba sipiika yagisomodde ogwo si musango ng'ate ekyo etteeka terikyogera. So etteeka lino lyayisiddwa mu bumenyi bw'amateeka ate nalyo lyennyini limenya ssemateeka. N'olwekyo tugenda liwawaabira mu biti bya mirundi ebiri. Nyinza okuba nga nze Nambooze sinze n'agenda mu kkooti naye ngamba tugenda kuliwawaabira nga ntegeeza abo abalowooza nga nze nti etteeka lino lyakoleddwa bubi. Waliwo ababadde balowooza nga nze nti twewe obudde tumale okwebuuza oba waliwo obwetaavu bw'okukugira abagwira okweyingiza mu bintu bya Uganda. Twewe obudde tukole risaaki emala tubuuze ku buli gwe kikwatako. Paalamenti ekole mu ngeri etali ya kiyumba anaagwa. Tugende tulabireko n'awalala tukole etteeka eryanukula ekizibu. So si okukola etteeka nga tugambye nti lyabwetengereze so nga tteeka lyakugamba bannayuganda nti musirike temubaako kye mwogera. Wabaddewo okwemulugunya eri ababaka ba paalamenti nti nze nakkaatiriza nnyo ekya Buganda okuba nti ebirowoozo byayo bye bimu ku byasuuliddwa mu kasero ng'ate mu Uganda mulimu obwakabaka obulala. Naye nno lwakuba tetwabadde na mukisa kusoma biwandiiko bino bimalayo n'obwakabaka obulala nabwogeddeko naye nina kukulembeza wano kubanga wano siri mutume nange weewaffe. Wano weewaffe ne mukono gye nkiikirira eri mu bwakabaka bwaki bwa Buganda. N'olwekyo buli we njogerera Buganda mba njogerera n'abantu be mukono abantuma. Kakati kiri nti etteeka lino ligamba nti omuntu yenna oba ekitongole kyonna ekifuna obuyambi okuva mu nsi z'ebweru ate ne bagamba nti obuyambi obw'ekika kyonna ne bwe kiba nti bali bakuweereza buweereza katabo k'amagezi ne wakuba nti oba bajja ne bakusanyukirako baki en assistance nti gwe olina okugenda ne weewandiisizaawo nti nno oli agenti kayungirizi wa bannamawanga. Ekintu ekyo bw'oba tokikoze nti byoba oba ogenda kusibwa emyaka 20 gwe omuntu oba bw'oba kitongole katugambe obwakabaka otange obuwumbi 2. Ekisooka okutanga obuwumbi 2 nga bwe kyali mu tteeka aky'eddala. Waliyo etteeka lyonna mu Uganda muno eririna ekibonerezo bwe kityo nti bwozza omusango bwe guti basobola okusiba emyaka 2
n'engassi ya buwumbi bubiri okujjako lino etteeka balikoze mu ngeri ya kutwejjako kwegamba kuteekawo obukambwe busukkiridde buli muntu yenna akolerere ku bunkenke kiri nti mu tteeka lino gavumenti bw'eneeteekangawo enkola nti bannange kati nga gavumenti bw'erina enkola egamba nti buli gombolola ejja kuzimbangayo senior secondary school emu yenkola ya gavumenti olwaleero nti buli gombolola tuzimbamu senior secondary school emu buli constituency tuzimbamu technical school emu kakati gwe katugamba oli Buganda government n'ofuna ssente nga kuliko ez'abantu abatali bannayuganda tosobola genda n'ozimba technical school ndala mu constituency yemu eyo tosobola genda n'ozimba senior secondary school yemu mu kitundu ekyo kati gavumenti ya Ssaabasajja okugeza yataddewo enkola ey'okuzimba okusoma okuteekawo amasomero g'abaana abato nassale kati ate mu gavumenti police nassale teriiko kakati awo bwe kizuulwa nti mu kukola ekyo Buganda yafunayo ku buyambi bwonna obwava mu nsi z'ebweru kakati olwo efuuse ejenti ezizza omusango ogwa Nnagomola oba si kyo. Ebigambo Nambooze by'abannyonnyola by'ebigambo ebituufu ebadde byetaaga okutegeeza abantu kubanga bannayuganda abamu babeefuula bannampulirazi ate abamu ku bo bambi bamutegeera mpola wabula ekyamazima amatuufu nti lino etteeka muliraba era ne mugamba ffe baatuggyemu ffe baatu excludinze oyogera ekyo nga terinnakukwata naye gwe the moment werikwatira nga gwe baagala amazima amatuufu balina we bagenda okuteeka. Just imagine emyaka 10 bw'oba olina 2 ate abakola ebyo musinga bamu 3 okomawo oli wa myaka amekankaga oba kitongole ng'osasula billions 2 ogenda zijjawa oluusi nga tezirinnyangako na ku akaunti yo ensimbi ezenkana bwe zityo. Anyways, njagala nkuwe video eno ya Medad. Ninza omukadde asayininge tuggyeyo obuwaayiro tutandike obwetegereza. Mukadde kasayininge kabamalo cleaning up bajjem bye bajjamu ebyo bitone binabo bisigadde mu bimenya ssemateeka tugongane mu bulago ya ssemateeka kubanga egamba nti obwetengereze bw'abantu ba Uganda gavumenti etunuulira bwetengereze bwayo Katonda yeebazibwe nti ekyo twakibasuuzizza baba badde baagala kwewaŋŋamya. Ensonga ey'okubiri kwe kujjako munnansi obutuuze bwe. Obutuuze bukuumibwa ssemateeka era kye babadde baddidde okufuula munnansi awangaalira ebweru wa Uganda nti kati afuuse mugwira mu tteeka lino kyabadde kimenya ennyingo okuviira ddala ku y'omwenda paka ku y'e15 eya ssemateeka kubanga obutuuze tebugabibwa tteeka. Nazaalibwa ndi munnayuganda bakadde bange baali bannayuganda bajjajjange baali bannayuganda olw'okuba embeera enkaluubiriza n'envaano ne ŋŋenda ebweru noonye ekyokulya kye munnyimye noonye omulimu gwe munnyimye kati muntuumye mugwira ng'ate muyinza n'okwesanga nga mufunye basserowooza abaava ebusukka nsalo bo olw'okuba embeera yaabwe ennungi wano ne basigalawo ne basigala nga be bannansi. Ekyo nakyo twakiwangudde. Ekyokusatu ekiri mu tteeka lino baali baleese nga kumpi buli muntu bamufudde mugwira oba mubaka wa mugwira kasita obanga ofuna ku 10 kyonna okuva ebweru mu bantu abatali bannayuganda oba oli kkanisa oli kereziya oli muzikiti oli ssabo naye ng'ofuna obuyambi okuva ebweru oba oli ddwaliro oba oli ssomero oba oli kibiina kya bwannakyewa ebyo byonna ne bagenda nga babijjamu kubanga bagambye nti buli muntu buli kitongole oba kampuni ng'eruŋŋamizibwa etteeka eddala eryakolebwa paalamenti eyeevuddemu kati mu kyo ne bamaliriza nga n'ebibiina by'obufuzi bye baali balumbye baba babijjeemu wabula ne bagamba nti abo bonna kebeera ebbanka kakibeere ki kasita kiba nga gwe weetabye mu kukola emirimu egyo egyogerwako mu kawaayiro akookubiri
akatundu akokubiri close to sub close to olwo kitegeeza nti ero zeeyo okumenya omusango kibatwalabye ate ne tutabalabula ekubeera nti already ebibiina bino biri exempted nga n'ebibiina by'obufuzi mu ebiri exempted kitegeeza nti etteeka lino teribikwatako naye ne bagamba babikoze kino tibiba bikwatibwako bakozesa ekigambo for avoidance of doubt nti okujjawo okubuusabuusa buli muntu akola bino aba yenyigidde okumenya etteeka lino naye ne beerabira mu luzungu tuki ebigambo bya Medadi Sseggona mu kunnyonnyola obuwakatirwawo obuli mu tteeka lino ate ne loopholes eziririmu nawa we bayinza okuyita okugenda mu kkooti oba oliawo ne bafunayoko obwenkanya byonna ate abitutotoledde banywanyi munzikirizo wano wennyini wemba nsinzira obbeebaza okubanga mutugoberedde ova gye twatandikidde otuuka wano munzikirize mbasiibule mbaagaliza ebyo bye munjagaliza babaye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.